Kaakati bw'obanga tolabangako ku muzimu gwogera nga gulinnya omuntu guli mu kumwogererako, njagala olabe vidiyo eno. Omukyala omulabo yali mu katambi ayimiridde ali mu kukankana bw'ati. Oyo omuzimu gumukutte naye guli mu kumwogererako. Omuzimu guno gwa ssenga w'abaana. Ssenga w'abaana ono bwe yali afa yali alina ebintu bye byakoze ng'azimbye amayumba ge naye ng'ateresewo n'akasente akakalu. Naye bwe yali afa alina omwana ow'obuwala gwe yalekera ebintu bino y'aba abirabirira. Omulambo gwe bali bamuziika waliwo abaaguteekako eddagala bamusirise, kwegamba ebintu bye babitwale nga ye bamusibye omumwa. Agambye bansiba omumwa ne nabigaana, kati omuzimu guzze nga mukambwe. Amayumba ge ge yaleka baagagobamu abantu be yagalekera ne bagateekamu abapangisa. Waliwo omwana bamuyita Mutebi. Mutebi ye yeddiza amayumba gano n'agateekamu abapangisa. Kati omuzimu guzze nga gugamba Mutebi, Mutebi va mu nnyumba zange. Mutebi n'abantu be wateeka mu nnyumba zange simanya bapangisa mwenna muti muziveemu. Bwe mugaaniramu olujja lwe ŋŋenda okujja n'ennyumba zino ŋŋenda kuzireka ku ttaka ate naawe tojja kukyagala. Mutebi va mu nnyumba zange. Mutebi va ku maali yange. Omuntu gwe nalekera ebintu bino mwamuwaŋŋangusa ali Saudi Arabia. Kati omuwala ssenga gwe yalekera ebintu bino abikuume, baamusindiikiriza omuwala n'akakkana ng'agenze Saudi Arabia ku kyeyo era kati akadaama. Akasente ssenga ono ke yaleka mu bbanka abagambye omuntu yekka yekka alina okuggyayo ssente zange mu bbanka ali omu, y'oyo ali ebweru. Yekka yakkirizibwa okuggyayo ssente. Oba alivaayo ddi oluba alivaayo ddi, yekka yakkirizibwa. Kati gwe Mutebi njagala ove mu nnyumba zange. Gugambye mwanteekako eddagala nga mwagala kunsirisa. Naye byonna nabigaana. Kati njagala muve mu nnyumba zange. Omuzimu gubadde mukambwe. Omuzimu gugambye nze ennyumba zange sizipangisa. Sizipangisa. Kwata abapangisa be wateeka mu nnyumba zange obaggyemu mugende. Bwe mugaaniramu ŋŋenda kujja ate ŋŋenda kujja bubi. N'ezo ennyumba nja kuzireka ku ttaka. Era ndowooza omulaba omukazi bw'akankana bw'ati, omuzimu guli mu kumwogererako. Bwe gumaze okwogera buli kimu kye gwagala, gutadde omukazi era n'akankana ne yeesika bw'ati, ne gumuvaamu ne gugenda. Naye mmwe abantu abali ebintu by'abantu abafudde nga mulowooza tebabalaba, my friend, kankutuuseeko akatambi kano okeerabireko. Vidiyo gimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Sipangisa ngaka ennyumba. Senga kibaye ekyo mbeera ko nandika gy'olandika. Basooka bave mu nnyumba zange. Wondeese. Mukakaabo nga mugende era bagambe kye namugamba. Ekyo eruwane eruwa. Nze mmanji. Zonna ez'emmanji obanga. Ennyumba ebbiri ez'emmanji. Ey'omulaalo neyalingeberamu sizipangisa ngako. Era bwe yazipangisa Namutebi yali akola mu kyalo. Ate mu bintu byange banagala nyogere bansiba omuwa. Baba batuwe ku ssente z'ennyumba wampanga ye 10 obwavu bunnuma. Wampanga ku ssente. Amusembedde ku bya ssente. Wampanga ya 2 enaku zino obwavu bunnuma nnyo. Mutebi va mu bintu byange. Nakugamba ntya? Nakugamba ntya?
yogera nga bana kutuma efuna maka ebiri nongamba akalanya kupaka wantuma nongamba mpirike magala bakutwala tebakutwalayo kwekala kutya twali muntu kati kaliwa nange simanyi kati bakutwala okutwala nakibawa mugenze kubijja temututepe namutuba akasala bakanga akaga bukyanga mbeera wano tamanya nga gye bakuziika mutuleke nammwana mutwale mumutwale twagala kukola bijja twagala kukola bijja tukoze tutya Kateeka okukola ebijja waliwo eziri mu banka balinayita olukusa lulinayita wanawa ali ebyo byalina okugyayo sente mu banka anazijjayo ng'ali bweru olukitegeeza mukakkane gwoba tekitegedde wakujuliza owebwe ekitegeeza olina kukakkane temulinde wali tojja wano ate bagambye amazzi gagendamu mbagambe namubiru amazzi gatulere nabakibabunizayo bakwaye gatula olwayogerako sebo namubiru omanyi kyeyasinziddeko nali wano nga nsaba sente nzisabaani obaba bamusondereza mubalebweru gina mutegekedde nze tebali nsondera Mali ende kirira kubijja bya jjajjaawo nze omuzimu gwa ssenga w'abaana abo gwakomyewo nga gwagala be baateeka mu nnyumba zaago bazifulume. Omukyala yaleka ennyumba ze n'azirekamu abantu be. Ndowooza omu ku batabani be Mutebi, mpulidde bamuyise Mutebi ye. Mutebi n'azigobamu abantu n'aziteekamu abapangisa. Omuzimu gukomyewo mukambwe nnyo. Ngenda batagingiramu vidiyo eyo wansi awo. Gukomyewo mukambwe nnyo ne gutabuka. Mutebi nakugamba ntya? Mutebi abali mu nnyumba zange ez'emmanju bazifulume n'abagamba ne wano nga sinnafa. Bagezaako okunsirisa. Olwo emizimu egimu nga gya mputtu. Bwe bagezaako okugusirisa ne bagezaako simanyi okuguteekako eddagala. Bagezaako okusirika gwonna gukankana ng'omuntu alabika alinga gulinga oba oguli mu bulumi. Ne bagezaako okunsirisa naye nagaana. Ate lwe naakomawo nja kujja nga mpumbujja n'ennyumba ez'emmanju zonna nzikoone. Abali mu nnyumba zange baziveemu. Ente nagirekera gundi gwe nawa ebintu abantu ne batandika okukaba. Senga nange batandika okumpa ku ssente tebampa ssente. Gundi bamuwe. Omuzimu gukomyewo ne gwegabira ebintu ne gukola eddaamu ebuto. Banaye temuzannyisa bafu. Omufu bw'aleka ng'agambye bakole ebintu bye. Bw'aleka abantu be n'aleka bw'alese baana be mu nnyumba
mubaleke temuzannyisa bafu muzimu gujja kukomawo gukusitukiremu. Kati abo babalekera ebintu Mutebi yagenda goba bantu mu nnyumba ya mukazi yasenga awaabwe. Kati buya akomyewo atabuse bubi nnyo. Ente bazitunde mufune ssente. Nabatuma omusalaba alabika yali mu Katoliki. Nabatuma omusalaba omumpi mugutwale ku gundi ku malalo gange temwagutwala. Ndowooza omusalaba gumuyambeko gumutaase eddogo lye baamuteekako. Yabatuma omusalaba ne bagaana okugutwala. Akomyewo atabuka. Bannange temuzannyisa bafu. Anyways, video njitaginzeemu wansi awo mugende mugirabe naye nga mwegendereze temuzannyisa nnyo bafu. Kaakati abantu abali emmaali y'abafu muzanyira ku bintu by'abantu abafudde. Abannayuganda bakusobera. Omunnayuganda abonyiwabonya omuntu nga mulamu n'amubonyaabonya ng'afudde. Omuntu omutaddeko eddagala oyo yagadde okumuziba omumwa. Imagine abantu ababba ebintu by'abagenzi babasiba emimwa. Era baba emmaali z'abantu abafudde be mulaba ng'omuntu afudde naye nolaba ng'emmaali ye bagitwala abaana be babonaabona. Abantu oba abasiba nga tebalina bwogerero nga talina kyasobola kukola kuyamba baana be. Okitegeera? Omuntu n'ofa ng'ozimbye ennyumba yo oguze ettaka lyo. Abaana bo n'obalekera akataka ako ne bakabagobamu ettaka ne balitwala. Muganda wange abantu abakola ebintu ebyo baba basibye omuzimu gw'oyo nannyini bintu ebyo. Ne mulimu emizimu egitasibika. Mulimu emizimu nga mikambwe ng'ebyo ebidagadaga bye mubasibako nga tebimala gakola. Okitegeera ekintu ekyo? Kati kyekyatuuka kwono senga. Bamutebi n'abantu abalala bagenda ne basiba omuzimu gwa ssenga waabwe ng'ekigendererwa kyakwezza maali. Senga yazimba amayumba, ayinawo ag'abapangisa, ayinawo n'ennyumba gy'asulamu, ayina n'akasente akakalumu mu bbanka. Kati omuntu gwe yabirekera omuwala babimugobamu ne bamuwaŋŋangusa, omuwala n'agenda ku kyeyo era kati akadaama. Omuzimu guzenenge ne gugamba nti omuntu gwe nalekera ebintu byange abikuume ye gundi ate ali bweru. Yalina okuva gy'ali n'ajjayo ssente zange n'azikozesa ate alina ozikozesa mu bulungi si mu bubi. Ebintu byange si byakuzannyiramu. Guzze nga gubanja amayumba ng'oyinza ogamba gugenda gasulamu. Gugambye simanya va mu nnyumba zange gundi. Va mu nnyumba zange, kwata abapangisa abo, kwata mwenna mugende. Bwe mugaana ŋŋenda kujja naye ate ŋŋenda kujja bubi. Ŋŋenda kujja bubi. Gwe kaakati bw'obanga tulabanga ku muntu akwatiddwa omuzimu nga gumwogererako ndowooza omwerabiddeko. Bino by'osange wa CEO Michael Uganda by'otagenda kusanga walala. By'otagenda kusanga walala. Okitegeera? Ebintu nga bino nze lwaki mbikuleetera? Nti nze nkuleetera ebintu ebibeerawo mu bulamu obwa bulijjo ebitutambulirako ng'abantu. Ate n'ebintu ebibeera bye tulaba mu bulamu bw'abantu abalala bisobola okutuukawo mu bulamu obwaffe. Kitegeeza ki? Nti tuba tulina okuyigira mu bintu nga bino bye tulaba mu balala. Tewali kintu ky'olaba kituuka ku mulala kyenkuleetera nga tekisobola kutuuka gy'oli. Oyinza okundaba nawe ng'olina ebintu by'omufu bye walya naye kikkirize kigaana omufu oyo alidde abanja ebintu bye. Olaba muntu kubba bintu bya mugenzi n'asiraana aba asirana kubanga omufu aba aluluma. Mulimu abafu abaluluma nga togenda kulya bintu bye ogende bw'otyo ng'omufu aluluma. Okitegeera? Kati kanku ekyokulabirako, mulaba n'abagagga abatwala emmaali z'abafu. Abo abagagga nabo balogo. Abagagga balogo nnyo nga bw'okiwulira. Baloga emizimu gy'abantu ne bagisiba ne balyoka batwala emmaali z'abagenzi okubula okwekutula. Nolaba ng'omuntu batutte emmaali ye, abaana be babagobye, abaana be babonaabona, yaleka obugagga
ng'omulowooza golooza tali waliwo omuzadde ayagaliza omwana we okubonaabona golooza gyekiri golooza ebintu ebyo bwe yabikola nga mulamu aba yabikolera baani era naye akimanyi yabikolera abaana be bw'afa abaana be babiganyulwemu naye bw'afa ate abaana be ne bagobebwa ne babonaabona nolaba ng'abaana bali ku street bazunga bataayaaya muganda wange wabawo ekintu ekiba kyakolebwa ku mugenzi omugenzi aba yasibibwa okitegeera nga talina bwogerero so abantu abali ebintu by'abagenzi muganda wange mujja kulya ebintu by'abantu ebitaliika nze mbabuulira oli ekintu ky'omuntu okyeriire okyewuliriremu nze nkubuulira oho anti mulyalya nnyo ojja kulya ekintu ky'omuntu nga tekiriika okiwulire byebyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera mbaagala nnyo mwenna mubeere bulungi mweraba